Essanyu nasuze nalingi nnyo. Twavude mudwalo ngesanyu litutta omwana mulungi nnyo baza ddo muhima. Akaana kali awo kayitirivu obulungi kalinga kyakulya. Kali mu mbeera nnungi Susan ali mu mbeera nnungi Musumba ali mu mbeera nnungi nnyo. Twebaza Katonda tumugulumiza. Twongera okumusinza n'okumutendereza. Olw'okuba nti nno alete essanyu buli kaseera. Anaaza ebiswalo ku bantu be. Akutula enjegere zaabe zasibwa abalabe baswala mu buli style. Teri kibinga mulabe okuswala. Ayagamba ntaliza lwa kimuleka ludda wa. Nga bakakasa ensi. Nga mwakolima. Abaga nti yazaala balongo muwulira mutya. Ensi mwazi kakasa ne views na muzifuna muwulira mutya kati. So mbakulisa mwe nababadde mu King Sir, thank you so much. Mwebale kubanga mwagenze kolone mumwagira kyanaku nnyo abantu babiddeyo abakubiddwa ebibera mu bibivulu. Abantu abasinga njagalo bategeza mugenda nga mbivulu bwe mutete mutwala bintu masimu bisumuzo tembitwala. Wakibireke ku neighbor. Wakibirekere neighbor oba funa go birekera. Awantu eweta gagenda ngoli mbugato wa canvas obusibi obugwa. Mubalenga situation tubagamba nnyo okubala situation. Ogenda mu kisaawe. Bola abayibe bajaga wanika emikono sibayibe na gunde bagaba. Muwanike ebiri abayaye baba bakola baba bawagapo ekola. Bali bantu baba balidde. Owanika ebiri ekisimo kyese mu nsawo. Oyasamirira amuyimbi. Wanika emikono ebiri. Wanika eno. Surubada. Abeka mochanga bakola. Abayipanda nga bakola. Baba ntebakubye obufunyo omukisa. Okaba nakusimba oluyawo n'amanyana n'ogalekawo. Mwali mubazeeko ku bantu abafiira mu bivulu. After kivulu ng'ekyo. Mwali mulowooza kubebale pinga. Nga badde waka. Ebe polisi tajja kubyogera bote babyogera. Naye mwali mbalowoozezako ababibwa. Mwali mulowooza kuba talina mannyo oba amaaso. Oba osuubira kyawo oba osuubira ki? Oba osuubira temukinenyeza muntu ekyo. Muba musuubira ki? Gwa waloma yasamina nga bakubye kakasimu abadde osuubira ki? Obadde osuubira ku kyawukana ku ekyo? Tolugamba nti fitina. Waliwo natubeere kola omuzayi olufuluma bw'atabaye ne batandika okukola. Kasese fuseva obwepa. Sogera ku King Sir anedda mukwano. Ojja obeereko kola omuzayi afulume. SF7 ewo. Batandika okukolera ddala. Waliwo njagala weegendereza nnyo nga muzayi anaatera okumala okwogera bw'ati baminisita batandika okudduka mu mmotoka zaabwe. Batandika okudduka abantu abategeevu. Abamanya abala situation. Ojja okigenderere. Ojja ogendere muzayi nga muzayi naye abala. Waliwo tadda mu kutuula. Kibale sogera ku King Sir eka mukwano. Sogeza nugu. Njogeza reality gwotegeera ofune common sense. Tubeerawo nga muzayi waali. Lwetwalonda akaluka seke manya abantu abavamu amanyawo. Mumanya abalekawo amaaso. Ku kaluka seke. Oba temwakiwulyako buwulizi. Sogeza nugu mujogera ku King Sir no. Zidabadde nkimanyi nti King Sir alina ofuna abantu ekyo nkimanyi. King Sir alina music ntesabaira n'omugamba tekadde omutwala mbala oba omutwala foto bamba mbaale. Extra tazira kuba wakyotera. Era ogenda funa abantu. Saa muyimbi alina music. Ebikola bwe neneyisa ebyenvumirira. Era nakibagamba nti saa tayetaaga stanti music amuyina. Saa asobola okuyimbira essaawa nnya nga taze mu luyimba. Okuva ku zimulirwana. Music amulina. What are you saying? Mwamazima ge gabasiiwa. Ate kisagala mu kifule. Awo Kenzo yakubawo gundi. Bebe kulu yasooka n'okuba by the way. Mwena musoke mubaza bebe kulu abayita bamanyi nti osobola okukolawo. Bebe kulu yasooka okukola kololo. Omanyi muli bakujjukiza mwe bamaani. Big size bebe kulu era nga wala munene yasooka okuba kololo n'agivunamya. Oba tewakimanya nkugire backgrounds. Yabawe ebyokola nti ye teacher. Ye master. Yabawe ebyokola penetrating. Oye bwongo. Bebe yasooka okuba kololo. Okuteekawo ekivulo okutandikira oda ne president najja. Yali bebe kulu big size. Wake up. Kano njogera kusaawo mutanaba mukwano basi tegeza mbuno mboba kikyo bakinkubulya reality. Kenzo yakubawo festival number. Awo. Oba tomanyi bumanya bakujjukize. Abana bazze bakubawo. Nenga master plan the teacher yali bebe kulu. So, bweba nkugamba ekyenkugamba nkyogera n'okufumintiriza. Nti bwabanga ogenda mu bivulunga ebyo. Sinawoka. Ogenda Lugogo. Sawoka. Sogera woka. Ogenda Lugogo. Ogenda Ludawa awantu nga waliwe watyo.
Bera mwa magezi esimu gireke yo. Esimu ifuna wogireka. Ne mukabange bimwala bese ne bidebeze binyo. Ne mulaji wali wabana bebabawo. Nabako mwana munankola wonga akabanze kakasema kange baga. Bobo kana mukereko. Katole woza nti njogera ko ntimogera ko lwabucha ino. Just nkubusa mufa bagezi we tubayo. Bobo gana mushivulunga echo kimanyisa twita yawo yakuyimira yaki. Ogenda bugenzi kufuga omuya ina kusalya keri. Ozacha mbefukira we bali. Omuya yakusalya ko mukwefukana gama mpazo ina. Just kuba muka bamu. Kebere rugogo. Ogenda rugogo chikutwaza busawe chikutwaza masimu chichi. Bamu nakasende ko funa woka sonse kamukasawa katone edi. Yarasobola kusokola. Ngomanyike kagendo kuzza. Oli nako. Ona emikono gitademo kino tademo simu ina kasa mulago ina kino ina biresu. Osubira ki? Oyina bigalu bindi oyina amaviri mangi nnyo ku mutwe oyina ki osubira ki? Omuya asana kukuma kabiti maviri ago gokka maviri ne gatuntu mu komuliro. Ezo siba nakuza abayayi nabo baterayo sezzikoleza abwe nga baba waddemu. Baba saddakidde. Katika game nekyala. Njagala buze ku promoter Abitex. Kwanga promoter Naked Promotions. Ba promoter wana bategera batono. Baina first zabala bakumunya tebata wana baka muyingira. Baba ino sari olabanga muwayo ticket ya umugula. Era walu badengera muyite muyingire. Tebasoza ko sente. Baba kimanyi nti bazze kola. Choka atawulya nko bivuru bya mukyalo nga bagenze mukyalo oba Sembabule. Ne babbe ekyalo kiramba tobiwulyangako. Ebivuru bya mukyalo bijja ku kyalo. Abaye ne bajja ne bakola. Obuzanga umalu komanda kunyumiza yo story. Zimubuze. Ne babba Sembabule namba. N'amaduka ne bagayingira nga mulire ndongo ekuba. Bamala okubba ekisayi mu ndongo ne bayingira mu maduka monna. Just weramu. Bena byo gamba mimanyi nze ni muyaye mbadde mu ndongo ndi mu ndongo. Obula mpisa nze ndabe challenges nyingi. Manyi. Kati gwata manyi nkubuusa just. Siga nti njogera ko ono nti ono ye mu bintu ono ye mulungi no. Nkula bya ddala. Awulira so mukulike mabale kumuwagira. Sio abadde nungi. Bagaza ko jina fuyambo yabadde yabwere ekisikiriza gaja nacho. Ngane wankwadde abamu bayingidde naye nga sio yabadde yakusasulira. Abamu badde netagaza be ku mikono. Sa music amwina ayingiza abantu ayambaza abantu engoye. Amulina na yaga amaro n'obusamavu n'okumanyiranga banno okuyimba babebe kulu kufunira ka masanyalaze nonya masanyalaze agago wogajjanga. Fact, I have directed my bank era mbadde nasabye PA wange amuggyeko bank account. Yes, nina kumuwa $10,000. Mwongerere ddala otegeera nti President Museveni yafuga omwana bw'ava eri n'alaba vision mu president n'agamba nti kayimirire naye. Then what's wrong with that? Mulekerawo okutiisatiisa abaana abato. Mumulekenga emotions za mweziteka mumulekenga kabampane wammwe. N'okwagala likes ne views. Wayagala trending. Then you are trending. Wayagala trend. Nalabye bano abasema avumbu simanyi ba MP ababbo lubajja basamirira kubanga bagala likes ne views. Mbona mwadde mutwalo kwa dola. Toyina kyo doga mutwalo kwa dola ba Kelvin Kanja bakulema okusasula. Babuloga badde bakwenjera kwa nwachi badda kubala. Bakulema kusasula. Babuloga ba enale mwabako atemana basasula muzungira kubali abantu bayina nnaku yawe abantu ababasiba. Abantu abatebayina masaba bakuba. Abana basitwago bonna basinga bali makomera. Bagovayo ngosamala. Oli wadde mboko. Abantu abatuga ku Bobo ni mwe kizibu. Awulira. Muleka bamwagala ebyaddala babereyo. Tosobola kudda ku muntu ali munnaku ye. Balina bizibu byabwe wanga ngusone mu gwanga. Notandika okuniiginira munnaku kubayagala trend. Then non trending. You were sije wayagala watu wayagala ku trending atoto ya samaki. Trending. Oli munnaku. Kamukukuru. Atabula kawa. Oba uzana na masuwani. No anika gwa kibi oba cha tribe chi. China face ya round eringe ndumondo muri nyine mulyango. Atari kaba siusi bana mwetu zeko. Bu government ejako muri mwegujewa. Abali wante bagina babaho gogufune. Andi magala nyo kubukira wabukira ku trending then to congratulations. Abantu basibido abana bali makomera gojayo ne dielwege bibuno. Kubo yagala kabampano trending. Kati trending then. Wakola trend, you are trending. Is it okay? Is it bad? Ngena mu omutwalo gwa dola ogujewa.
US banange ensayi nenna sako sasula bakubanja ne moto kajoli mbajivanje bakali vinika janga sibasasule sibe bali bapisibali bali bapiara bali bachi abantu mwakadde kampane ku social media kuno otunuli ayogera ngana chemsata ndachiri ambo ngenda kuwa simanye mitwaro simanyi biki nabi ali malaya yasula aliyani sikini yebisirani eyasamira ngenda kube nduru nawe wademwa waja nane wetu nga kwa bala mwetu nze kwani ngononya mirimu obusoro baga no kwa imiria wadiba nababula tebabu womerwa oyina ne kisani gwetu nga kamala bubi muyamba mwana mugenda kwemba gogenda gobayambe ogende mangu bamuyamba abadde ki yayagala ku traininga ali mu biroto bye deni training agirina buli muntu akolera kuyitamu yali akikolera kukiyitamu mutu asamira mulinge mimu amabwa babu kya Kyagulanyi bagala views nga tebagala Kyagulanyi mwaki mubukiranga abantu nga mwagala views nakikabiri ba hypocrisy nakikabiri awudent NRM ina rallies wefula mu NRM ne NRM nyinyi tojagala bidao bibumpuguma biringe byawongo buli wata sawo bote womaliriza singa nacho kyafiriddeyo ze kikazi kyanvuma nga sikivuma nga nako ndabe kikazi kyamale kyasamirira kinvuma sikola mirimu gyokola ogukazi ogwo gwanvuma nogo gwana ogwine mimwe mimyufu ogwo gwalala sirimu ogwo nze ngulinze kugula wundi nze wendi wano nze ntegera wano ninga salambwa nkumira mpola mbuza nga Doniasia nze ntegera wano ninga senyiga ninga minyiranze sasa na ninga minyira nze ntegera wano mbuza ngo gwe nali nyine nyonyine nje Dubai teyadda kakati congratulations mulekera okwata emotions z'abantu bulumi bw'abantu abalina abana babwe makomera abala bafudde abana b'abantu bafanga godda wano ngo gaziyaganyo ebimu wesirikangako abantu abala mumanye nti ekintu oba kibe bakirungi oba nga oli wa pato oba oli waki kyo kyembagamba ku mikwano amatamwina mikwano mupulitendingira kuba namwe ne mwefula mikwano gyabwe bwabera mu kizibu gwe wekobana ne bali okumukuba kiringa abenganda abantu mulekerawo teka abenganda zamwe mu business mulekerawo sembeza abenganda mu business zamwe mujja kule buto bwe mutamanyi owenganda bwakusaba capital emirundi ebiri muwe capital bwadda muteke kunyonya agende mu bwakadamba omwegobeleko ddala omusula emyaka n'emyaka owoluganda bwe muwe emitwalo 10 agamba wampeeredde 10 alina akawumbi ne womuwa akawumbi galaba mpa akawumbi abantu bangi nnyo babeerawo wano gw'okoledde emyaka n'emyaka yakajja mu bizinesi y'omusembeza ayagala ayambala olugoye lw'oyambala bw'olamuza dress wala emitwalo 10 ayagala omugulira 10 bw'ogigwa nti nze tongulidde ng'anyiiga emmotoka gy'ovuga gy'ayagala avuge yakatandika okukola tamanyi gy'obonaabonedde bw'ozimba ennyumba naye gy'ayagala okuzimba yakakola emyezi 4 gw'okoledde emyaka miyitirivu mwesonyiwa abenganda mu bizinesi zammwe mugenda kufa bubi emitima jajjula obukya abantu balina obukyayi ku mitima oli akulwana n'akutambuza n'akwogerako ebikyamu byonna mu bantu akukuba akumarewo nga wa luganda lwo naye nga gwe wamwetera mumukolere wamu baluganda batono nnyo bo balira ku ngalo bwoti zira tumye basekasiini abo n'aminsi ngamba bana abaana babazaala mu nsi ki bannange bana abaana bo babazaala lunaku ki buli muntu yandifunye ngo buto nazaala omuntu alinga yasiini oba amu beyagaliza respectinga buli omu awuliriza munne buli omu asalawo buli muntu bamurespectinga sente bazirina ekitiibwa bakirina obuyinza babulina naye n'osembeza muganda wo n'akufukira ekiku bw'atakwagalira bbaawo akulopanga ewa bbaawo n'akwogerako ebigambo omusajja ne mwawukana kasoita muganda we akaba bamulamu tebassa bufumbo wowe ogulira bugulizi mwana wo kintu n'anyiiga kubanga owo ali mu kyalo omwana ebintu by'obugula ebebbeyiwe bitosete onona zaki omwana wo kati fa bana bafa bazanya mu supermarket asobola ogenda nayiwa saddamba ne baga omwana ye ebintu bya milioni 4 wano nosasula aza nomuwa obutwa ng'alaba oli mu kapita w'omwana amuzanyiddemu amuyiye
enganda mulekerawo okusembeza abenganda mu makaga mmwe ne mu business zammwe muyambire jali ate muyambe okome mugambe lwatu siku zako lugalo nkutadde yes mute bwa kufugezi muteke kunyonyi aba abantu batusomba abo muse kunyonyi omumu emyaka eji contract ya myaka eji ja kudanga tegede ntibakola abereke wala kibichi bwana wala omuntu omufuni omulimu ewe omuntu nga waluganda nakuvumaganya nawe mukwano gwo nakuchairamu natandika okubayo natandika okwekola ebintu badane mukwano gwo otule muganda wakoleyo natandika tokugeyayo ono mwana simama afa mubusa simaba mukwana DNA tata saba DNA orusa byeyo mukwano gwo badde wangade naye nga mutawagana gwe boyagaliza no bokwatako no ulyanga bogera omutima gwa mubi ngane tunulya mirembe ne mubarabala bwenti yenna mirembe bana mirembe is a living testimony ate mirembe mukumuvu mwani mfundeka kyokola birako mirembe yaita baganda bebo bonna mu business gyakola naba wa capital naba wa masanyalaze naba agiriza okulanga biba muyito mubi kati oba oli na mazina yafira wa si kyala bana byalanga kile kyo omuntu omwene ogulinga box body oba nakyo kyafira wekyo ola na kitali mu business kyo wasereza makanika oba kiliwa kyabologana na kile sabuni ngembizi ngakyeroza muka kyagala sache beko mu mazina ga Karioki tekikyazi nandoza bakisimuze bisoto baga twakunonya ko kitwa kwagalako genda mazo unya mazi Lucha welekera muko kyakoma yali muko kyakoma ku airport katono mirembe yatute bakozi bonna bannange ense ine nako era Juli yasigane muganda we yali successful ne motoka avuga mpya kanamba ne kunyonyi kati ali China na yechi ine bigoye si kyabiraba omuntu akolesa kuwadde capital business mwali jakole omwaga oli musima afudde oli musima afudde stories up yamine bamba mujabula bine mujirekawo nabadenda mama Angel nkubuza kawe mbalala nkwagala nnyo kigenda kunkakatako kugulako ebintu nkola delivery oyo mukazi yabadde ku TV yamine benayogera story ye nenkaba maziga family nyingi zikoza abana ebintu ebyo tebana ebogera nambiru yawandika katabo kunyina enchina kyali nyinga na mubiru na yese abantu bagenda bavaayo bagenda bawera bagenda bawera nsegenda kutegeera nze ndaba abantu nosango mwana mu court ne mama we muone mwana ngaimide mu kagulino na imide nga bawoza mwana gana weza mama sende zange zona nazikwata nakola ati mama etakana udogo alitunda mama yankola bwati mama abazadde balogera ddala abana babo muzadde yakuzala nakujja mu kyenda akuloga nakusiranya nakutulako bwati nga yasiba obuntu bwe butabulina nga kasibako nerinnya lyo je bali banji nasoka kola mwana kugataliko mfufu nga bakiboko nga ga mama we ndaba kisimanye omusajja gonku yasimanye nange simanye nkola ntya nengambe nsi wano wetutadde kati bigenda bivayo nale mama Angel nga ayogera enaku nenuma nagamba atukisani bagamba nze nata mama wange abenganda mu family bokola nobera mugaga gobera omuloga basiranya bonna bobanga gwalike Kampala goba waloga wabayole ebigere botuka kumukolo omulogo wuyaze kubanga bo bale mukola bikisiba okumama wo sende zaweza zibiria sukali gosindi kabana babo banywa gwo mulogo gwo mubi bizala biteka ewa mama we byana atete bazadde wowe gonna ina mukasende werekeza fetu ino bwana bubale abanako abo bazala bajjuza bane wannyo kwa kasaba nto etawo suka ine mmere naye gwateka ye mmere gwe mulogo gwe mubi gula ku motoka oba wasaddaka bobera mukazi obera wetunda ndo mugana nawo kaina kantu katunde nawo ovuge ku motoka gotulagala kujivuga tunda kukako nawo ogule motoka ovuge nalabe gege ngaligamba mu mirembe simanya avuge motoka nkade kuli kale kaze ebali ba Italiani dia samiri abanange likaze lyantu mabali tunda taka ligane libologa ngembize de sabuni omanyi mirembe motoka javuga ya sedemeka nenze mbasase abalaba namuddu ne mbanange nze munkwasa ninako